Ekibiina ekiddukanya ebikonde by'ensimbi mu nsi yonna WBO kyegaanye ebyogerwa nti kyawa Uganda Boxing Union olukusa olw'okutegeka empaka z'ebikonde by'ensimbi. Tetwagala njawulo yaabwe bagende maaso n'okutegeka n'abalala bajje ku boodi nga bategeka ebikonde ku highest level. Wabadde ayogera eri bannamawulire leero, omumyuka ya pulezidenti wa UPBC Salimu Uhuru avumiridde ebikolwa by'abakulira UBU nti tebiriwo kuyamba kulaakulanya muzannyo wabula okugwonoona. UPBC beesambye nwana ezitegekebwa UBU nti tebazimanyi era tebannaba lukusa lwonna. Banokoddeyo olulwana olutegekeddwa nga February 15 olunaba wakati wa Munnayuganda Kenneth Odeke n'Omutanzania Ashraf Sulaiman. Abantu bakimanye nti tetunyigiriza ba promoters. Promoter osasula sanction fee etegeka fight ya mitwalo 10. N'osasula ring officials pass. Buli ring official wa mitwalo 5. Ba ring officials baba munana ku fight yonna. Ne bwokola bouts 2 tukuwa ba ring officials 8. Wabula bawadde aba UBU amagezi okusaba olukusa gye bali mu butongole basobole n'okubafunira abasaza abakirizibwa mu mateeka. Basuubiza okukola kyonna kye basobola okulaba ng'omuzannyo gw'ebikonde by'ensimbi tegwonoonebwa abo be bayise abeenoonyeza ebyabwe. Gye buvuddeko aba UBU baavayo ne bategeeza nga bwe baali baweereddwa olukusa olw'okutegeka ennwana nga tebeebuuzizza ku UPBC oluvannyuma lw'okusasula $5 nga bammemba. Frank Serugo, WGS TV, Kampala.